Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa yeeyamye nti gavumenti ye yakuwagira akaweefube yenna agendereddwamu okulakulanya ebifo eby'ebijjukizo eby'abajulizi kubanga biyamba nnyo mu kusakira eggwanga lino ensimbi mu by'obulambuzi. Museveni okwogera bino abadde ku bijjukizo by'abajulizi okuli St. Gonzaga Gonza Matters Shrine ekisangibwa mu kigo eky'e Bugonza mu disitulikiti y'e Kaliro n'ekya Kyebando Matters Shrine mu disitulikiti y'e Mayuge wamu ne ku kya Bishop Hannington site nga bino byonsatula ebiri mu bbendobendo ly'e Busoga. Museveni agambye nti wakukwasizaako ebifo bino bituukane n'omutindo nga binaabyo ebiri e Namugongo wadde nga byo biri Busoga. Celebrate the Uganda Matters on the 3rd of June. We made that a holiday for make it easy for people to celebrate. Before the NRM came, they would wait for a weekend, celebrate the 3rd, even when it had passed. We also made the 9th of June the Heroes' Day, NRM struggle. So this shows you the nature of the people of Uganda. 3rd of June, people died for religious freedom, freedom of worship. On the 9th, we celebrate people died because of political freedom. That 9th of June remembers the 9 people who were killed at Chikandwa village in Semuto. So it's very good to preserve the memory of these people, and I'm glad you are all coming in big numbers to Kulamaga. President Yoweri Museveni era awaddeyo obukadde 95 okumaliriza eddwaliro mu kifo kino eryatumibwa Uganda Matters Hospital eryatandikibwawo essaza ly'Ekereziya ery'Ejjinja n'obukadde bulala 3 okumaliriza ekizimbe ekya Jinja Diocese Complex era n'asuubiza n'okuteeka obukadde 2 mu ssako y'abaweereza ab'omu ssaza y'Ekereziya ery'Ejjinja. Regarding the other issues I discussed with the representative of the bishop, we shall put as soon as possible the 950 million on the Matters Hospital in Jinja. And I'm glad this Vasosodoti know how to kukekereza. We gave them 2 billion to celebrate Namugongo 2 years ago. They did some of it, used some of it and saved a part. That's the one they used to start the Matters Hospital. Abakulembeze mu bbendobendo ly'e Busoga nga bakulembeddwamu Rebecca Litwala Kadaga wamu ne Brenda Namukuta omubaka wa Kaliro basoose kusaba President Museveni nti ebifo bino eby'obulambuzi e Busoga abiteeke mu kyapa ky'eggwanga eky'ebyobulambuzi era bikulakulanyizibwe. Aye nga mpulani yange mwalimu n'okwidabiriza olubiri olukaire lwa baba waife Zibondo. So ebyo byonna byonna okola sayidi eno era ntukusuubira nti ojja kutuusa ekiseera obirowoozeeku. Excellency ebyenguudo tibyogere kubanage babyogereku aye ndozo bo ino omwidizo gw'abantu baba eno tekali nsonga ya Bugonza tekali ya Namugongo tiya Kaliro tiya Busoga efuza Uganda yafuza international. Excellence tuli kusaba ekifo kino kibe ekyabulambuzi ky'olubeerera banange mutugayite engalo tusiime omuzeeyi olw'okwiza omuzeeyi abeewo. Kulwekereziya mu bbendobendo ly'e Busoga omusumba w'essaza ly'Ejjinja Charles Martin Wamika asabye abantu okulwanyisa obwavu n'okwenyigira mu pulojekiti ez'enkulaakulana gavumenti ze bateekeddewo. Omusumba Wamika mu bubaka bw'obusomeddwa omuwandiisi w'essaza Father Gerard Muto yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'obuyambi wawadde Ekereziya w'Omukama mu kukulaakulanya Busoga ne pulojekiti z'essaza. It is the responsibility for all of us, the political and religious leaders, to change the mindset of our people. If people think in the wrong direction, they cannot be patriotic and will not come out of poverty. I have been reading UBO's report regarding the poverty figures, and as a religious leader, I am disturbed by the unacceptable high poverty levels in the Busoga region. It is my humble appeal to all the interreligious council members to address the areas of patriotism and wealth creation with renewed energy. Preaching to the people no empty stomachs is a waste of time because they cannot appreciate any messages, however good. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Justice Forum Jema kirabudde ebibiina byonna ku ludda oluvuganya obutamalira budde mu kukaayanira kaadi ez'okwesembawo ku bifo eby'enjawulo bijjukire omulamu omukulu ogw'okununula eggwanga.
Mu kiseera kino abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo ku bukulembeze ne ku kaadi ez'ebibiina ebyenjawulo ku ludda oluvuganya baatandika dda okusunsulwa wabula mu bibiina ebimu wakyawulikisa amaloboozi agalimu okwemulugunya ku ngeri y'obusosoze n'okuttira ku liiso mu ngeri kaadi gye zigabwamu. Mu buufu obwo Jema egamba nti abavuganya bangi beerabidde omulamu omunene ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino ne badda mu kukaayanira kaadi eziyinza n'okuviirako abamu ku bo okwetamu ebyobufuzi. Omwogezi w'ekibiina kya Jema Dr. Swaibu Kagwansereko alabudde abavuganya nti tebeerabira ekiruubirirwa ekinene eky'amaanyi eky'okukwata obukulembeze bw'eggwanga lino amaanyi ne bagamalira ku bintu ebitonotono ebiggwawo mu kaseera akatono ennyo. Strategy egenda okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino n'okukyusa emirimu engeri gye giweerezebwa mu bannayuganda naddala ebyo ebisoosowazibwa mu bajeti y'eggwanga biviiriddeko bannansi okubanga bali mu bwavu obw'ekitalo so nga bali mu buyinza ekyo kye beegwanyiza nti olw'okuba kye kibakuumira mu buyinza. N'olwekyo twagala obbakubira omulanga bassebo ne bannyabo okubeera abakkakkamu. Amaanyi tugamalidde nnyo kati mukadde kano okumpapula ani ajjayo ani agenda okwesimba ku bwa kansala ani agenda okwesimba ku district ani agenda okwesimba wano ku bubaka bubeera ate ne tuteekamu n'okuba nti twewereza ebigambo ebisongovu. Bw'ati asabye bonna abavuganya gavumenti okutuula ku mmeeza bakaanye ku ngeri y'okutereezamu eggwanga lino mu kifo ky'okusongaganamu ennwe. Twava dda ku mulamwa twagala okukiddamu n'okikkaatiriza nti tuleme kuba nti ensonga ezigenda mu ddiiro olwaleero za kugyayo mpapula kujjuza ani agenda wa ziba nga zitujja ku mulamwa kabe kasinge. Abantu abeetaaga okwesimba engeri gye tuli mu mbeera kumpi eringa ya lutalo abantu bandibadde badeployingibwa ne basongebwamu na lunwe. Ekkanisa y'Abadiventi mu Uganda eyozaayozezza omukulembeze omuggya w'ekkanisa y'Abadiventi mu nsi yonna Pastor Eton Kola eyalondeddwa okukulembera ekkanisa eno ku kisanja kya myaka 5. Pastor Eton Kola yalondeddwa mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo mu lukuŋŋaana ttabamawanga olubumbujjira mu nsi ya Amerika mu ssaza Missouri era kaakano ye pulezidenti w'ekkanisa y'Abadiventi omulundi ogw'21. Mu lukiiko ttabamawanga olwa General Conference Session olutudde mu Amerika, Pastor Eton Kola ow'emyaka 55 yalondeddwa akulembera ekkanisa y'Abadiventi ng'ono nzaalwa ye Brazil. Akulira ebyempuliziganya n'amawulire mu kkanisa y'Abadiventi mu Uganda omusumba Rogers Kagwa mu kwogera kwe ne bannamawulire mu kibuga Kampala agambye nti ekkanisa y'Abadiventi nsanyufu nnyo olw'okufuna omukulembeze omuggya era bamulinamu essuubi ly'amaanyi okwongera okuzimba ekkanisa. Saabalabirizi Kolono yagenda okulembera eby'omwoyo byonna n'ebyenzirukanya y'ekkanisa ng'ekkanisa eno ey'aba Seventh Day esangibwa mu nsi ezisukka mu 2. Saabalabirizi talina bigambo byagenda kwogera byawukana na kkanisa ya Seventh Day Adventist byeyigiriza ku bigambo ebikwatagana n'entalo. Ekigambo kiri kimu kyokka kukubiriza buli ludda lwekube mu mutima ku ngeri 10,000 n'obukadde bw'abantu gye bafa n'okubundabundamu. Ekkanisa ekola ekitundu kyayo okulaba okuyita mu kitongole kya ADRA Advanced Development Relief Agency okuyamba abantu ababundabunda era abali munna naye okubamalawo. Ekkanisa egamba nti entalo abazitandika era n'abazibeeramu bazirekeraawo. Omusumba Rogers Kagwa mu ngeri y'emu alambuludde ku nkola eyitwamu okulonda Ssaabalabirizi omuggya w'ekkanisa y'Abadiventi ng'agamba nti buli ggwanga likiikirirwa. Bwe babanga bagenda okulonda buli mutendera gwonna gw'owulidde gukiikirirwa okuva ku bulabirizi buli bulabirizi ne buleetayo omuntu ate mubaamu omwami omukyala n'abavubuka kati ne bagenda ne division n'etwala abakulembeze baayo. Kati bwe batuuka eyo oyinza osanga abantu nga bali mu 2,000 oba 2,500 abagenza okukiikirira ensi yonna. Bwe batuuka eyo ne beerondamu akakiiko naye nga era bw'okiraba tekaba katono kabaamu abantu abawerera ddala olw'okukiikirira obulabirizi obw'enjawulo. Wano mu Uganda balonze Dr. Maka Moses Saabalabirizi waffe ne balonda ne mukyala Andiya Biraaro ne bagenda ku lukiiko lw'ensi yonna olwalonze Saabalabirizi ono. N'okutuusa kaakano ttabamawanga ono akyagenda mu maaso mu Amerika era nga kaakano ekisuubirwa kwe kulangirira abakulembeze abaggya ab'amabendobendo. Obwakabaka bwa Buganda busabye bannamawulire bateeka omulaka ku mawulire agatumbula ennimi enzaaliranwa abantu bongere okumanya ennimi zaabwe n'okuzinnyonnyoka mu kifo ky'okwesibanga ku nnimi engwira.
Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga binaabiyisiza mu bubaka bw'atisse omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Lwagamugumbule bw'abadde atongoza amawulire aga Family TV ag'Oluganda agatuumiddwa Amafeffette. Obwakabaka bwa Buganda bwettanira nnyo okuyigiriza okumanyisa awamu n'okukuuma olulimi lwaffe n'ennimi endala mu ggwanga lyaffe wano Uganda. Awo nno ekkanisa ya Uganda okwayo n'eteekawo omukutu ogwa terefayina yayo neeyongedde okusanyuka bwe wantegeezezza nti nga oggyeko amawulire naye ku mukutu gwe gumu kujja kubeeramu okutuusa amawulire ag'enjiri eya Mwoyo Mutukuvu. Ensonga ezo nkulu nnyo. Mu kutongoza kuno mbaddemu n'okusaba okwenjawulo okukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ku kitebe kya TVN ekisangibwa ku kizimbe ky'ekkanisa ekya Church House mu kibuga Kampala. Ssaabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu asabye ebitongole by'amawulire bikomye amawulire agamalamu abantu essuubi. Agambye nti akaseera eggwanga ke lyolekedde ka byabufuzi era si kangu n'akamu kwe kusaba abakwatibwako bonna bamanye nti luno si lutalo bazanye ebyobufuzi byabwe mu ngeri ya kigunjufu baleme kwawulayawula mu bannansi. Nti abantu abasinga ge bayita amawulire gaba mabi amusse bamutemyeko omutwe omwana bamusaddaase n'olwekyo nga amawulire gabadde mayitirivu nnyo. Amawulire ge bayita amawulire abantu balowooza nti gateekwa kuba mabi. Amawulire gateekeddwa okuba agazzaamu essuubi era amawulire ensi geewa gamalamu essuubi. Ensi eweddemu essuubi. Ssenkulu wa Family TV Amos Mwesije asabye abaddukanya ebitongole by'amawulire bafeeyo eri abantu ebakozesa nga bawa buli kyetaagisa ku mirimu gyabwe giryoke gitambule bukwakko. Genda mu politics andyagadde politicians especially the armed forces n'abapoliisi bonna nga mubegajje tulabe nti no abantu ab'amawulire bakwata bulungi naye ate n'ab'amawulire nga bye boogera tuufu bya mazima nga bizimba eggwanga. Ddala mbasabye ffenna tukwatanise wamu kole ttiimu emu tujja kugenda mu maaso tukoze wamu. Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Kyobe eky'omubazzi Kaberenge Kavu asabye bazzukulu ba Gabunga okwewala enjawukana n'okukkiriziganya ku nsala ya kkooti ya Kisekwa ku musango gw'entebe y'obwagabunga. Mu mbeera y'emu Katikkiro asabye buli muzzukulu wa Gabunga alina okwemulugunya ajje batuule batabagane emirimu gy'ekika gireme kuziŋŋama. Bino Katikkiro wa Gabunga abyogeredde ku kyalo Kasanje Bwaya mu ssaza Busiro ku mukolo bazzukulu ba Gabunga bava mu ssiga lya Mmiirezi nga mu mutuba gwa Lutaaya kwe baweeredde Katikkiro w'Emmamba olutikkulo lwabwe olubaddemu n'ensimbi n'ebintu ebikalu alutwalira Emmiiro Ezinga. Entebe yalina okubeera mu layini ye baatutangaazizza bulungi nnyo bajjajjaffe ab'olukiiko lwa Kisekwa nti entebe y'ennono tetambula ng'ekiikakiika tedda mabega buleddamu ki ekyo nkiddemu kankiddemu. Bajjajjaffe abatuula ku lukiiko lwa Kisekwa e Mengo bwe babadde batutabaganya batunnyonnyodde bulungi nti entebe ey'obusika obw'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda egoberera ennono kyegamba nti tekkiriza buvunaanyizibwa bwonna bwa ntebe ya nnono kukwata kkono oba ddyo wabula busigala bugenda mu ki. Ekyo nno kyaleeseewo ebigambo bye mwawulidde naye ng'ate nze nga Katikkiro kyali kinkakatako okulabika nti nalina okubalambululira okutegeera ebyavaayo. Kaberenge era yeebazizza abeesiga lya Mmiiro okutandikawo enkola ey'olutikkulo kubanga ewanirira nnyo enzirukanya emirimu mu kika. Abeebazizza n'olw'okugunjaawo erinnya eppya ery'olutikkulo erisikidde erinnya Oluwalo kubanga Oluwalo lutwalibwa Mbuga. Emmanuel Nsubuga bintu bizibu Katikkiro w'essiga lya Mmiiro Ezinga asabye abazzukulu okukomya okutunda ettaka ly'ebika era bw'atyo aluŋŋamizza ebika ku ngeri gye bisobola okukuumamu ettaka eryo n'okukomya omuze gw'okulitunda. Yonna nkubiriza bazzukulu ba Mmiiro Ezinga okubanga tebatunda ttaka lya nnono okubanga ng'ettaka ly'ennono baliteekako batwasti okukuuma ettaka eryo kubanze obukulembeze bwange mbadde nnunula ettaka ly'essiga lya Mmiiro Ezinga olukuba n'ekyalo Ezinga ku Kizinga
ng'era ettaka eryo liweza eka nga 4 oba 5 nga mu kiseera kino jjajja Miro yatoola ettaka erirye n'alitoolako eryaffe n'alituwa ne tulikwasa ba trustee era ba trustee abo si bankomeredde Mukama bw'akujjulula nga balonda mulala. Akulira omutuba gwa Lutaaya Godfrey Waswa kulaba Bayanda akuutidde abazadde obutakoowa kuweerera abaana n'asaba n'abaana obutakoowa kusoma. Omuwandiisi omutuba gwa Lutaaya Mujwala Nicholas asomya alipoota etegeezezza abantu emirimu engeri gye gitambuddemu mu mutuba ogwo. Agambye nti bakyalina ebisoomoozo omuli abazzukulu obutajjumbira mirimu gya kika obunafu mu kukuuma ebiwandiiko by'ettaka ne kivaako abasatuusa okunyagana okwesenza ku ttaka eryo abazadde obutaagala kuweerera baana kyokka n'asanyukira abayivu abeeyongedde mu kika ekyo n'abaana abongedde okujjumbira emirimu gy'omutuba.